zagenze okwera ssaawa 2 mu kiro ekikeeseza olwaleero ng'abantu bamaze okujjula ku Sheraton Hotel okwetaba mu kivulu ekyategekeddwa okumalako omwaka 2018 n'okwaniriza 2019. Ku stage wasoosewo abayimbi abato ne bannakatemba wabula ku ssaawa 3 abayimbi abamanyi okwabadde Shiba Karungi, Kabako, Fikfa Maika, Maddox Sematimba n'abalala ne bayingirawo ne basanyusa abantu. Okenda no sunai dongo nempuliranga muri esanyulinzi jibde masima mubyaki cheba semanye yako sikuwangu ya opondo yo directo kame wakona kona weazi wakuza ku ssaawa 5 omuyimbi Bebe Cool ayingiddewo n'asumulula ennyimba ze wabula obutafaananako na bulijjo abantu basigadde batudde nga tebeenyeenya ekyamuwaliriza okuva ku stage n'agenda mu bantu ne balyoka basituka okuzinamu naye. Omuyimbi Kamiliyoni yayingiza abantu mwaka era buli omu n'asituka wakati mu nduulu ey'olulekereke n'okutulisa ebiriroliro. Ne bannamasaka basuze mu ngatto ng'abayimbi aba The New Eagles ekulemberwa Geoffrey Lutaya ne mukyala we Irene Namatovo babakuba omuziki mu kivulu ekyamazeeko omwaka ku Greenville Country Resort Beach egayaza mu kibuga Masaka. Ekivulu kino ekyawagiddwa Vision Group etwala ne Bukedde family ekyajjumbiddwa era abayimbi ab'enjawulo aba The New Eagles bakyamudde abantu. N'abadigize bagenze muhungi mu kifo ekisanyukirwamu ekya Nature Resort Emaya eky'omugagga Hajj Moses Kigongo. Eno abantu babateereddewo entimbe obwedda kwe balabira ennyimba era nga basanyusiddwa abayimbi ab'enjawulo. Ku ssaawa 5 omuyimbi Rema Namakula yalinye ku stage n'asumulula ennyimba ze ezaabalese nga bonna bali waggulu. N'omuyimbi Jack Kizito wa Mwagala Production yayingiza bannarengo mu mwaka 2019 nga basinsimula omuziki ogubabinusiza. Kizito endongo yagibategekedde ku kisaawe ky'Embiriizi era omwaka baagwaniriza nakuba nduulu ey'olulekereke. Yawerekeddwako abayimbi okuli Vincent Segawa, William Kibuuka, Godfrey Kibijjigiri n'abalala n'oluvannyuma ne beegattibwako Geoffrey Lutaya ne Irene Namatovo. Ate Lukaya mu Kalungu abavubuka ba Hole Angel Drama Actors be bayingiza abantu mwaka omujja n'omuzannyo gwabwe ogwakayisa nnyo. Basanyukidde mu kifo kya Jejje Center ng'omuzannyo guno gwanika ebivaako obutabanguko mu maka. Omugenyi omukulu abadde Dr. Moses Byansi owa Big Pig ng'ono abeebazizza olw'obuyiiya era n'abakubiriza okwongera okukola ennyo basobole okwejja mu bwavu. Kampani ejja bawayo emitwalo 3 ne munnamateeka Yusufu Nsibambi aguddewo ekifo ekisanyukirwamu kyatumye Ejjaliya Center ku luguudo lw'e Masaka e Buwama ng'akibudde mu nnyina Nakiranda Jaliya okumusiima okubafuula kye bali. Nnyina wa Nsibambi n'omubaka omukyala owampigi Sarah Temulanda basaza akagwa okugulawo ekifo kino era Temulanda n'asiima Nsibambi olw'okuleeta enkulaakulana mu kitundu. Njagala kwebaza Kanso Nsibambi olw'enkulaakulana eno gye yaleeta mu kitundu. Mukadde wange maama Hajati Jaliya Nakiranda mukyala mukozi nnyo
yaŋŋamba ebintu bibiri naye kimu kyenje mubagamba yagamba enkuba tetta naye enjala ekola ki. Abayimbi ab'enjawulo okuli Haruna Mubiru n'abalala basanyusizza abantu ng'okuyingira kubadde kwa bwereere. Ate okuva mu kifo kya Jazz Motel emitala Maria mu tawuni y'e Buwama nabo babinuse nga bayingira omwaka. Ku ssaawa 6 nnyini kifo Ronald Mugerwa yakuliddemu okukuba ebiriroliro. Abakyala abamu basazeewo okuweeka abaana baabwe ku migongo ne badigidda nga bwe banywa omwenge. Ate omubaka wa kibuga East mu Parliament Dr. Kefa Kiwanuka omwaka guyingidde n'abalonzi be mu tawuni y'e Bukomero ku One World bwe bategese ekivulo. Abakuutidde okuba abamalirivu era bakole nnyo mu mwaka guno. Tuleka tusaka essira kwegongera okukola buli muntu bw'abanga wakulima kukola oba kukola mulimu ki owekalakasize kwogwo omulimu gwokola. Essaawa bwe ziweze 6 bakubye ebiriroliro okuyingira omwaka.